The Newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu kosinziro gena mazi n'okubanga otulaba ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate gwe yagenda mazi n'okubanga otuwagidde akabanga kano konna ketubeereddewo nga tukuwoereza nga tufuba okulaba nga tukuwa oba oliawo ekyo nno ekisinga Ambassador wa German mu Uganda Matthias agenze maaso n'okubeera nga yanukula General Muhoozi Kainerugaba ate era ne General Muhoozi agenze maaso Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'okwetondera kojjaawe kitaawo muto General Salim Saleh n'amusuubiza nti tajja kuddamu kugamba ku bazungu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera nga akambuwala Lopu Jowalusa Nnyonyi Bisekezi naye avuddeyo ku nsonga eno. SGA Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya naye nno bw'atyo bw'akoze. Yezedde ni abatuusaako ensonga ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom. Njagala okusaba n'obwombefu obw'ekika ekyaggulu video soko gimpere like like ojaba nkoze bulungi video ejja kudduka ku misinde eja yiri ate tuuke ku buli sekinomu mu ngeri emu nga gwe mulundi gwo ogusosola ba video zaffe. Njagala okusaba ogende maaso n'okubeera nga ate yo subscribinga ku mukutu guno amawulire nno gonna agesimba obeere ng'ogafuna butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola agambye obuwanguzi bwe tebwali bubwe ng'omuntu sekinomu wabula buwanguzi bw'abannakawempe bonna era bw'atayinza jjajamya wabula ogenda maaso n'okubulwanira. Ebigambo bino bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola era nkusaba obiwulirize bulungi. Buwanguzi bwo obwakawempe North Constituency okyogerako ki? Ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinzaali mu kugezesebwa wabula omulamuzi kennyini omanyi omulamuzi bwe baba baleese omusango gyali aba alina okugezesebwa kuba ababiri ababeera bali mu kubbinkana baba bamanyi ekituufu. Kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali tayina buwagizi era teyawangula ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo. Ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku beeyongedde okusoomoozebwa era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono. Kyutuwadde omukisa ffe nga bannakawempe North okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe. Omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja era ddala tufunye omukisa kuba gwegwo omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe. Omanyi ow'empaka akunama emirundi 2 oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe. Balabye ennaku tulina ebintu 2 bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu oba okujulira tusobola okujulira mu court of appeal kyetwagala kyetulondako naye ng'era tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula. Confidently oba n'obuvumu obw'ekika ekya waggulu Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti bajja bawangula era mu bigambo bye Nalukoola agamba nti okugesesebwa kubadde eri omulamuzi okubeera ng'akola ensala oba oliawo entuufu nga bwe twogerera kaakano bannakawempe bawera
bo bagamba Nalukora bakomyewo misano oba kiro ketonyeka gwake bakomuddiza obuwanguzi bwe agende maaso n'okubeera nga abakiikirira mu Parliament. Okusinziira ku bannamateeka ba Kanso Elias Luyimbazi Nalukora, abakulirwa Kanso Muyizi Koteka Kanso Musisi bagenze maaso n'okubeera nga oba oliyawo bakola appeal eri kooti yejulirwamu okulaba nga etunula mu nsala y'omulamuzi yamanyikiddwa nga Bernard. Okusinziira ku bigambo bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukora alaga nti omulamuzi yapapiriza nnyo omusango ng'era oba oliyawo walinga ewaaliwo ekkobaano okubaako ebimu bye bagenda mu maaso n'okukola oba oliyawo nga biri bweru w'amateeka. Ebigambo bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukora naye kinajjukirwa nti ebitongole bingi oba amasiga mangi gagenda mu maaso n'okubeera nga ate galabisibwa n'okuba nga gajjayo either obwetengereze bwago nti geetengeredde nga gasse kinoomu oba oliyawo okubeera nga geesigamye ku kisenge ekimu oba enkondo emu. Bw'atyo nno omusajja mukulu ono agamba nti kino eno kigenda kubeera nga kiragira ddala nti n'essiga eddamuzi teryetengeredde era ng'agamba nti ebyo bye bimu kubiraga Bobi Wine n'amaanyi n'okujjayo ebintu ebyenjawulo. Wuliriza ebigambo bino tweyongereyo. N'abateeka wabaagala kati ekibadde kisigalira ekibadde kimu ye judiciary etteeka eriramuzi nti Kyagulanyi wakati wange naawe tuwera kuba twagenda mu kalulu k'Kawempe aka Nalukora nga Kyagulanyi ate okuba akisuubira nti bayinza n'obutalangirira Nalukora okusinziira ku byaliwo obojjukira ng'era ne Nalukora bayinza n'okumuttira mu ki kati ye Kyagulanyi ate okuba kyali kiteeketeke mu bwongo bwe ng'akimanyi nti talina kyasuubirayo kinene naye kino kyonna kyonna ekyokutwala Nalukora yeesimbewo akalulu akawangule naye kennyini agende yakubire Nalukora campaign bamulangirire yali agezaako kusika sigaddamuzi naye aleete mu kibalo kye Kyagulanyi. Wetuukidde olwaleero nti judiciary ezze mu kibalo kya Kyagulanyi wabadde agyetaagira ddala nti essiga eddamuzi liri mu kugezesebwa kwetirabangamu okw'amaanyi. Wakati wange naawe nti Nalukora waba yawangula buli polling station ogamba otya nti n'akalulu ke kaalimu ebirumira ng'ate gwe kennyini tukimanyi nti abakuba abantu okusinga okuleeta emivuyo baali balina emmundu kitegeeza baali ba gavumenti oba okitegeera kati kyonna kyonna gye kigenda kiri kyongera kunafuya General Museveni naye kiwa Kyagulanyi credit nti naye kiwa Kyagulanyi amaanyi. Baganda bange wano nno we tulaga oba oliyawo twesibe birine temugwa mu maanyi. Buli ekintu kyonna ekiriko entandikwa kibeera n'enkomerekerero yaakyo. Oba oliyawo buli kintu kyonna kyokola ekiriko okulemererwa kiba n'obuwanguzi oba oliyawo ku ssaawa esembayo kati kiba gy'oli either okusalawo okukomekereza n'obuwanguzi oba okukomekereza n'okulemererwa. So toggwanga mu maanyi ng'olina ky'olowooza okubaako ekyokola. Sooka owulirize nga tugenda mu kalulu ebigambo bya Joel Ssenyonyi Besekezi biwulirize bulungi. Akalulu kabinda era ffe mu NUP tweteeseteese. In fact kululu twakiyise protest vote. Akalulu ak'okwekalakaasa twekalakaasa ku lwaki tukooye embeera embi tukooye obubbi bwa ssente z'omuwomusolo tukooye obulyake tukooye okutulugunya abantu ba bulijjo tukooye effugabbi kati ogenda okusuula akalulu ko nga weekalakaasa olw'embeera eyo ng'ogigoba kyetuliko ate nga tugamba nti akalulu ako kanoonye ffenna tugende eyo abantu tubakakase nti bannange ekituufu kye kino olumala okubakunga tukalonde olumala okukalonda tukakuume olumala okukakuuma tukalwanirire. Ssemateeka yaffe tukkiriza okulwanirira ssemateeka yaffe kyetuliko era abantu b'emikono eno mwe tetwetaaga nababulira bingi mwabitegeera dda era ne tujjayo very briefly tudduka awalala tugende nabo tubakakase kubanga mu ensonga mwazitegeera dda. Waliwo omukulembeze omu eyayogedde ku nsonga ebyo nno bye bigambo bya Joel Ssenyonyi Besekezi. Kakati butereevu nnyo omukulu amanyikiddwa nga Mathias ono nno nga y'ambasada w'eggwanga erimanyikiddwa nga erya Germany mu Uganda bagenze maaso n'okubeera nga bamupininga nga bagamba nti waliwo akabinja k'abayeekera nga bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform ke bagenda maaso n'okubeera nga bateekamu ensimbi katataganye emirembe mu ggwanga lino era nga tekeeteesoteeso okubeera nga munywanyi kasaanyaawo oba oliyawo ebyokulonda mu kalulu ka 2026. Wuliriza wano ebigamba bwe bati I am a friend to Bobi Wine but I am assuring the world that Germany has no
strings attached to fake terrorism acts in Uganda and UPDF pins to NOP. Inti ndi mukwano gwa Bobi Wine. Naye German enjagala okutegeeza ensi yonna nti eggwanga limanyikiddwa ngeri ya German telinina kawuzi konna oba kakwate kwonna ku butujju obupaatiike fake terrorism bwe bagenda maaso n'okuteekawo ebikolwa eby'ekitujju ebigenda maaso n'okubeera nga biteekebwawo UPDF byessa ku kibiina kya National Unity Platform era ng'agamba it's a total disgrace of lies for a national army, that's UPDF, to play cheaper politics to survive the dictatorship via abduction, torture, and imprisonment of the National Unity Platform supporters. The BDN Epsonage will share true security intelligence to Bobi Wine and our ambassador to put everything in white and black during the process of 2026 presidential polls. Germany Chief of Defense Carsten Brewer bwatyo bwe yagenze maaso n'okubeera ng'ayogera akulira oba oliyaawo ebyokwerinda amanyikiddwa nga Carsten Brewer agamba bajja kubeera nga bayimirira okuwa ambasada waabwe obukumi n'okumubakinga kubanga ebyogerwa oba oliyaawo bipaatiike. So Joel Ssenyonyi Besekezi bino byonna bimugwa mu matu ng'oba oliyaawo akunkumula era n'ayanukula ne ku kiwandiiko ekyawandiikibwa oba deputy spokesperson w'amagye Mwesigye era n'ayanukula mu ngeri bweti. Kiwandiiko ekyo mwalabye ng'ayogera ku NUP tubalondoola be bakola eby'obumenyi bw'amateeka eby'obutujju n'ebirala byawandiise. Ffe tuli kibiina ekiwandiike era buli kye tukola kiri mu mateeka. Agamba nti kino kigendereddwamu kuddamu kutwala bali ku ludda luvuganya mu kkooti y'amagye. Naye abantu bano buli bw'obawakanya n'ovumirira ebikyamu bye bakola bajja kuyita mutujju, bajja kuyita mutemu, bajja kuyita n'ebirala bingi. Oba oliawo bafune chansi kale era tukutwale mu kkooti y'amagye kubanga oli mutujju, kubanga oli biki n'ebirala byebagezaako okukola. Okusinziira ku Ssenyonyi kino kivudde kazito ke batadde ku gavumenti olw'ebikyamu byekola kye kiviiriddeko okubasibako ekyokwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju. Bebaze bagamba nti aba NUP simanya batujju n'ebirala lwakubanga tuvumirira ebikyamu. Katulaba ne ambasada akiikirira eggwanga lye olwokubanga yayogedde ku bikyamu kati naye bagamba mutujju ate nga koddeemu okwogera ku nsonga zino kubanga gano amawanga gakwatagana ne Uganda bavugirira gavumenti ya Museveni ku nsonga ez'enjawulo ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala bingi. Ssenyonyi Joel ayanukula bino byonna ebibaddewo nga bigenda maaso n'okubeera ng'oba oliyaawo byogerwa n'okusinziira ku bbaluwa eyawandiikibwa ng'eraga nti NUP oba oliyaawo erina akabinja obubinja bwekoze obwabayeekera bwagala okuggyako gavumenti eno era n'abisaabulula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza ekyokugamba nti tuli bayeekera naye abayeekera bali modernized nti buli kimu kye bakola bakikola misana ttuku era ng'ekigendererwa bo baagala kumaamulako gavumenti eno bw'ebanga yeekweka mu ddebe ery'okuba nti buli agala ogijjako abamuyeekera ekyo nno Kyagulanyi akikkiriza. Kati ffe bayeekera b'omulembe guno ekyenjawulo nti ffe tuli non-violent. Ekyokubiri buli kye tukola tukikoleramu open air. Kati ndi ku radio ndi mu bagamba nti ffe ba Museveni ba 2025 kati nga bwe bali mu 80s. The only different nti ffe tuli legitimate, tuli legal, tuli non-violent, ate tuli open. Naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakugyawo gavumenti eyo eri illegitimate nga tukikola mu mateeka. Buli kyenkugamba nkikugamba mu mateeka kiri acceptable legally
and morally. Ekigambo buyeekera si kizito nnyo. Teriyo ku kirala kigonfu kati kankubuulire nti bagenda kugezaako criminalizing buli kintu kiringa bwe bagezaako criminalizing ekigambo kwekalakaasa nti gamba protest naye togamba kwekalakaasa gamba demonstration naye togamba kwekalakaasa tebaagala okigambe mu Luganda bagezaako okuwera Luganda bwe tubanga ffe tuli mu program ey'okukuba Museveni akalulu tumuggyeko legally and democratically kife tuba tumukola ki tumuyekera mu mateeka nfuna bulungi however eranja kigamba nti eno government ya Mwami Museveni kubanga tebalina any case against us bamanyi bali discredited bamanyi tebalina legitimacy mu bantu tebalina buwagizi mu bantu tulu gye balinayo ko okudiringa naffe violence kubanga tebasobola kugamba nti byenjogera bikyamu tebasobola gamba nti byenjogera bimenya mateeka kyebalina okukola kuteekawo kigambo violent era okuvanga twakatandika 7 years ago nga batusiba bagamba inciting violence bwe balaba tebalina kyakola nibo bwe bankwata mu Arua baleeta emmundu 2 ne bagamba badde n'emmundu ne banteekako musango gwa treason bwe batyo baladde nga bakola. The only tool they have against us is violence. Kati baagala okufuna ensonga lwaki batemula abantu baagala okufuna ensonga ebyo nno bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aboolyawo ebibuuzo bingi byobadde weebuuza ng'agenze maaso n'okubanga akadde nga kano abikwanukudde kakati njagala nkuwulirize David Lewis Lubongoya bw'ayanukudde ekiwandiiko kino wuliriza. Tetubanga ne tubagamba titwagala kosa violence n'ebirala. In fact olabe president waffe ng'akyogerako buli kiseera ne bw'aba ayogera agamba nti ffe tuli non-violent era abeera agamba buli kiseera nti twagala tukozesa amateeka kati nga protest vote gye twogerako tugamba abantu mugende mukunga abantu baffe mukanoonye mukalonde mukagoberere make sure nti bakalangirira era making sure nti teri agenda kubba buwanguzi bwa bannayuganda nga bwe baze bakola kakati kiki ekimenya amateeka ku ebyo byonna byonna byejogedde wabala abajuzi kubanga nga bwegambye baba baagala kulowoozesa abantu tituli bamenyi b'amateeka oba n'okubalowoozesa nti obaolyawo tuli bayekera bajja wano ne balumba ekitebe kyaffe tebatulagako search warrant bwe bamala kukola byonna bye bakola ne babba ebintu byaffe ne batatulaga search certificate n'ebirala olaba bamenyamenya ebintu byaffe ebimu tetunabireplacinga n'ebirala naye nga terina kintu na kimu kye baafuna wano singa baabifuna wali ogenda kulaba nga next day batwaloyinize mu courts ne bagamba twasanzeyo kino nekino nekino kubanga singa oli baba amenya amateeka noja no searchinga then oba okwata ebyo bintu n'okwata n'ogamba nti muyinako obujulizi. So NUP is a political party, a registered political party seeking ekigendererwa kyaffe kyakutwala buyinza mu ggwanga okujjako government eno etyobodde eddembe ly'obuntu ensi n'egimalawo n'ebirala byonna byonna bye bakoze naye nga bwe ngambye ab'amagye n'abalala baba bagezaako nnyo okututeeka mu kifaananyi kyabayekera oba kyabamenyi b'amateeka basobole okudiringa bwe batyo naffe njagala ensi ejjukire nti sifa abasoose walaba mu biseera Dr. Besigye bwe bamuteekako bya PRA ne bagamba nti ali mu kutraininga bayekera n'ebyo omusango gwo bw'obuuza gwakomawa kubanga Dr. Besigye era tebamusingisa musango gwonna gwonna mu layini eyo n'ebirala bwe bityo. So bwe batyo bwe baze bakola bwe balaba naddala omuntu aganye okuteesa nabo kubanga ffe nga NUP tetugambako nti tetusobola kuteesa na gavumenti oba tetusobola kuteesa na regime ya Museveni naye tulina obukwakulizo bwe twateekako era president waffe juzi yabuddamu n'abagamba tosobola kuba ng'ontaddeko ekigato kyo ky'amagye ku bulago n'ogamba nti ate tuteese tosobola kuba ng'osiba abaana baffe buli lunaku ng'otulugunya abantu baffe n'ogamba tuteese n'abagamba ekyokubiri question tuteesa ku ki ekyokusatu tuteesa tutya nga twagala transparent processes si bino ebyekwekekeeyo Museveni n'agamba nkweyo meka oba nkweyo bifo ki ebyo si bye tulimu kubanga ensi yaffe buli omu agira obuzibu bwerimu. So regime ya Museveni bw'eraba nga tesobodde okukugulirira tesobodde okukola ki kateereeta ekyo egamba kakati bano tugenda kudiringa tutya nabo tubaleeteko ebisangosango tukole ki naye tebagenda kumalako banakyembalira bonna mu nsi naddala
bwe abasemberedde okuggwa babikola bino bali mu kukola bano bigambo bya David Lewis Lubongoya banywanyi munzikirize mbatere wano yenze deni abatuusako ensonga semasonga mukutu semakutu beyond the newsroom BTN Media where the untold story is revealed. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.